Abdul Basirye oba MC Kisaati anzize wano ne baganda bange bano nga nkuba omulanga nsaba mu nnyambe olw'omwana wange ono mulwadde yabaala omutima litaaga miliyoni 9 ogenda omujjanjaba e India. So mbadde nsaba buli omu gwe kikwatako oba oli muzadde oba toli muzadde naye ng'owulira olina omutima oguyamba, mbadde nsaba mu nnyambe nsobole okujjanjaba omwana ono kuba ye waali obudde buno ya anyiiza nnemeredde miliyoni 9 sikikwatangako sikirootangako. So n'olw'ensonga mbadde nsaba buli omu asobola okunnyamba mu ngeri yonna anyambe nsobole okuyamba omuwala ono Rahma Kagabane asobole okudda engulu. Kuyambako bannayuganda kuyambako Rahma atereere alina obuzibu ku mutima nga ba B2C tukoze ebbanga ddene ne Kisaati nabe yatutuukirira n'atunnyonnyola obuzibu omwana bw'alina. Omwana okusooka yali alwala alina omwaka gumu naye abadde alwala naffe twebuuza kiki ekiriwo kibuzibu ki baali tebannamukebera mutima bagenda omukebera ng'alina obuzibu ku mutima. So yeetaaga okutwalibwa mangu ddala e India bamulongoose atereere Rahma naye abeere ng'abaana abalala abakuze obulungi. Ffe nga ba B2C tujja kufunayo miliyoni 2 tutandike ku miliyoni 9 ekyo naye katono nnyako naye tuli abantu bangi nnyo. Kisaati akozeeko n'abayimbi abawera abasukka ne mu 10 twe tumanyi bamu naffe twabamanyira ku ye. Kitegeeza buli omu bw'awaayo nekyawaayo abayimbi n'emikwano gy'abayimbi n'abawagizi b'abayimbi clubs zakoledde ba MC bane tubaako kye tukola bbanga ettono ennyo tusobola okutwala Rahma e India n'atereera naye nga tusaba buyambi tukwatisizamu abawagizi ba B2C mwenna gye muli at least Mr. ayogedde ku ba DJ ayogedde ku bayimbi ne kati abawagizi ba B2C tubeetondera era nga tubasaba Bambi mukwate ekyo musobola akasente enamba ejabako eri ku kimukutu ne ku page za B2C byonna ogenda nabo birabako mutusaasire okubanga tuzze bwetuti leero okwetonda kw'ensooso gamba nti tubeetondera naye ate era buno bagiyitawo ba corporate social responsibility ebintu etulina okubanga tukola mu society. Kisaati ffe atubeereddewo nga MC okuva we twatandika infact yasooka okuwa omuzindaalo n'agutuwa awo club 44 n'atufunira and events nga bisawa tugamba mujje musajja najja bakolera mujje omusajja najja bakolera. So kitulikira bulungi nnyo okubanga bw'aba alina ekizibu ky'alina naffe tusobola okuvaayo ne tubanga tukola ki tumuyambako. So abawagizi ba B2C mwenna gye muli Bambi tukwatire wamu omwana ono tumutwale kubanga naye B2C soja tugenda okugira tuti nga oluusi atuwaddeyo akayimba oluusi nga president obanga alina kyali ekyomugaso. So omulanga gwonna gwakuyamba mwana ono mujje Bambi tumuyambe tweyanziza nnyo. Akasembayo manyi sawa zino zakukuŋŋaanya ssente zakunoonya ssente tuyambe Rahma atereera abeere ng'abantu abalala naye katono nnyo okwogera ku Kisaati. Kisaati ekyamazima yensonga lwaki B2C weeri kati gwe woba oli eyo oyagala B2C taasa omuntu eyateekawo projekiti ya B2C okitegeera. So tubasaba mwenna n'obuwombefu obungi mujje mwegattire ku guno omulanga yayamba B2C okuba weeri naawe muyambe kubanga naawe yakuyamba okulaba ku B2C. So tubasaba mwenna n'obuwombefu obungi nti tunaabanyonnyola ebirala ku Kisaati but right now sooke tumusondere kasente. Abawagizi mwenna ba MC ba comedian ba DJ bantu bangi nnyo bakoze n'ababayimbi bannannyini mabbaala mwenna mubadde mulaba Kisaati. So tubakoowola mwenna mujje mwegatte ku guno omulanga Mama Fiina abantu bangi nnyo abasobola okukwatizaako ku Kisaati. So tubakoowola mujje mwenna twegatte tuyambe Rahma mukama abakuumi. Ono by the way mwebale omanyi abantu abamu tubasiima bafudde kati nze mpulidde kijja kimwogedde ku Kisaati naye simanyi nti omusajja asobola okuyirawo gurupu ng'eno omubiri okitegeera ekintu ekyo. So bannayuganda muwulidde waliyo abantu abalungi onomanyi omulaba ku stage olowooza ebintu bikola ki bikomaawo. So bakyogedde bulungi twandibadde tutwala B2C. Nze kye ŋŋenda okusooka because really I didn't know
twakamala okumaliza omwana wa mwesigwa yalina kituli nze ngenda okweyamba because tugenda kutambulira wamu ne kasente kennaaba nkutte naye wano kansooke nkohole Dr. Kayima mu Australia abanyambyeko ku mwana oli n'abali wano okukifa kwakwata mwana bwati ng'alina kituli ndowooza awo tugenda okukwatagana nze okukubira abantu abo bonna baveeyo nga nange wetugamba nze ntonoto nze zino ez'okutambula wano tezibula okitegedde kubanga kati tuli mu ngeri yakuzuganya kati oli ebungereza gise Canada kisoke tugenda naye kakati kyonna kyonna kyekiri naye nkoola abantu amayumba nga muyita muffe kakati ono kisaati y'omu ku mpaji ya art industry mu Uganda kyonna n'oba oyina musawo tulina bannayuganda nabalaba eyindiya nga muli basawo bakabi nnyo Bambi tukubire n'oba okubidde nze bannamawulire bonna Bambi tukikwasaganye ng'abaana abalala betubadde tubakwasaganya tulabe nga muganda afoona abeerawo kale gwe n'oba oli yindiya ng'oli musawo n'otuwa connection oba wagenda ngono oba agambye nti zino $9,000,000 just pay slip naye waliwo awo okubeerawo awo India tesaaga bulungi fe abaddeyo tugirabyeko tusaba bannayuganda mwena bali mu diaspora kyonna oba oyagala kisaati n'otugamba tumuleete mu America kyangu nnyo zino medical visa zangwa nalaba ya William Byalugaba yayanguwa se tuyambe munnayuganda wano olina tuyambira yonna munnayuganda ali e Bulaaya ng'oli mu medical sector tuyambe yamba omwana yamba kisaati yamba B2C yamba kaye wisdom tukwegayiridde owaddeyo